Nanyonga Josephine. Ntunda Matooke. Teyandibadde mbi. Nze mbadde nga ntunda olw'omukaaga nga luno enkota 50 naye olw'embeera eriwo. Kati nafunye enkota 20 era zikyaliwo. Engeri gye byayise ku mawulire ku makya nti akatale baakaggadde abantu batyayo okujja. Naye wano waffe si we baggadde. Baggadde eri mu Nakati ne mu Nanansi. Baagaana okuliza amateeka. Mu nnaku 2 baminisita bajja ne batusomesa engeri gye tulina okuyimiriramu. Toyimirira muntu kuliraana muno, olina okumuwaawo space. Naye eri babadde babeera mugotteko. Kati baakedde abamilitale eri ne baggalayo. Naye ffe tukyakola naye era tukola naye era abantu tebali. Ndoze era olaba weereere. Era tujja kubeerawo omweyembe ate tujja kyakikolera. Bannannyini katale kali be baakwasa abakozi baabwe ekyejo. Nze kati olwaliro mukama wange yoyo Agimedi yeyampawa n'ekifo. Era anzikiriza kubaawo obwogu na kasitoma. Tanzikiriza kuteekawo neiba mulala. Naye bali bo owamu ogwo yateekangawo ow'endagala ow'ebbugo owa Nakati. Bwe bityo akatale kajjamu omugotteko. Yakigaana. Ekyo kitambuza obulwadde. Kyatukosezza dda kuba nkugambye mbadde nga olw'omukaaga ntunda enkota 50 bwe buti nga gaaweddewo dda naye kati nabadde na 20 10 lino likyaliwo. Ate tebalina ssente abantu bajjayaga ettooke lya mutwalo nze nasuubudde gumu kitundu. Bambi n'omulaba nga naye kyayogera okiraba tebakola. Abaali nga batunda amawoteri be twawanga kati nze nga nawanga omukyala Kyambogo University ng'atwala enkota 20 oyo yaggalawo. Nalina nga Gwempa ku Yubiteero naye yaggalawo. Ne ku Yunebu Ntunda nina n'amaofisi ge nagabiranga bonna baggalawo. Kale tubeerawo mu kweyiya bweyiya naye nga si byangu kati ffe abatunda emmere olaba tukaaba kati ab'amaseppiki n'engoye. Tetukyatambula na busawo nze zange kati nziteeka muno wotambulira n'akasawo. Nteeka mu kikondoolo bwe nteeka mu kasawo awo n'obulamu mba mbuwaddeyo. Kati embeera y'ebyokwerinda okwerinda obukuumi naye nga te poliisi tulinamu 2 tulinamu ey'Okabaawo ne wali ku Northern bypass. Naye olw'ensonga nti nno tuli mu dduka oluusi babayita nti mujje n'abantu bangi mujje mu bagobe ababbi awo ne bafuna gaapu. Naye nga ebyokwerinda tebibadde bibi. Wano ewange ensimbula saa 12 n'ekitundu nga maze okulaba amawulire g'okumakya ne mmanyi oba tunaakola oba tetukola ki kati awo n'enziruka nenteekako omukyaka n'enzija wano saawa 11 mba nsimbula nga nzirayo. Okwewoola wamuggo baatuwulya kafiyu kati twesootinga ffe katolinda miggo. Tambula na bigere mu Nsooba Kyebando. Twali bave batwazirwanako beruwero Semuto ffe twatambula paka Kyaluwazo eyo mu Lukoola tubimanyi bebafa basulanga ebweru ati babadde boogera ekirombo abantu bali mu mbeera mbi ffe twasula ebweru emyaka. Muzeeyi we yajja okuyeekerera ewaffe nze ku kibanja ekya kitange Makanga Kenfa era ye yasalwa busalwa kwaliko enkambi gye bayita Mondulana. Bonna baabasalaasala. Sirina taata mu nsi sirina maama. Abakatuliki be baatukuza abasisita ne bafaaza. Naye ffe twabeeranga mwandaki eyo oyingiramu ekiro kubanga ogondera etteeka. Nga babagamba oluwulira sibe eggugu mudduke mwandaki kuba ennyumba baziboominga. Ate ekizindalo lekiyita mugera kati bwe biyitamu ne babagamba kati tugenda Kyaluwazo oba Nkokonjeru oba amayumba 10 ne bakunga ne mugenda. Bino bye tuliko nabiwero. Terina ne babagamba olwo ntambula paka Semuto. Ntambula kwa ffe twatambula nkyali mu P3. Twatambulanga n'abazadde baffe nga tebannasalwasalwa.
ne tutuuka okufuuka enfuuzi era ne tugoberera bafaaza bye batugamba n'abasisita. Nze ekigo kye kyambeezaawo. Bannonda okuva mu kampu ekapeeka aba Red Cross ne bannonda ne baganda bange ne bebbi omuto gwe twasigaza yali ayonka ne batuteeka mu kigo ky'ekijaguzo ne tusomera awo mpaka P7 ne nvayo ne bandeeta ku Christ the King nasomera awo ku Nnabagereka bwe nasoma akawo paka kwesitu ne baŋŋamba kati tukutadde tukujja wabi katulabirire ne ku nfuuzi endala. Abooluganda twali 24. Maama 2 taata 1. Nze mu baana ba maama ndi wa 4. Mu ba taata ndowooza ndi wa 8. Bonna we bali baakula. Ne gwe baatulekera bebi ayonka gyali eyo ku lw'entebe naye ali mu 3 yali bebi emyaka Museveni gye yakafugira n'oli gy'ayina kuba yali ayonka maama ne bamusaanyaawo. Ffe twakamulanga obupaapaali obubojjeddwako ebinyonyi ku miti ne musa ne tujjanga mu juice n'asobola okubeerawo paka Red Cross we yatusangira ne batuyambanga ne batuwa ku buwunga bijanjaalo n'emiceere. Teyinza nakuntiisa nze ndyoke kitandika butandisi ne bwe kibanga kya kutuggalira mu nnyumba kumala mwaka ffe twabeeranga mu nsiko nkubuulidde njogeranga sirimba iye n'enkambi ya Mondulana gye njogerako ne pulezidenti ne bwabeera ku TV agimanyi bulungi yali ku kibanja kya kitange nalinga mumanyi bulungi nnyo n'ewaka yajjangawo nga ne taata wange yennyini yabawa eggaali okwatambuliranga zirandi maini ne antipersona n'okuba abasirikale abaalinga bakubiddwa bakuba empiso yali mukubi wa mpiso bano abavuga obugaali nga bagenda bajjanjaba ate yali wa masamba ga kasoli kyovolaba famire yaffe yatulugunyizibwa nnyo yabayamba ye yayamba ba Museveni yabayamba nnyo kati yabawanga kasooli otyo n'abawanga n'eddagala ly'okujjanjaba kati bwe bajja okujja ku lisiti nga Makanga ali ku lisiti bamumanyi bulungi era taliiko malaalo tetumanyi nawe yattirwa kuba bamutwala butwazi ne batwala ne basalaasala nga bwe baagala. Nali muto nze nga ndi wa pusiri naye ffe twalina abakiga abaali bakola mu ssamba lyaffe abakiga baali 8 abo mwe mwava abagezigezi be batwala kati ebyataata ffe tetufunangako nga ffe bamulekwa ne mwannyinaze Ssenyonga ye LC wano chairman wa Bikookoma Ssemuto naye namubuuzako ne mugamba wali ofunyeeko ku byabatwazirwanako n'agamba sirina kyemmanyi. Abaalingayo ng'ate be bakola mu masamba kati be babigabana. Nina abaana 10. Kati goli wa 11. Bali 10. Abawala nina abawala 6 abalenzi 4. So bakyebando omu muwala wange Nansubuga Rovinsa ali eno gye bagamba kati abajjanga balina obulwadde gye bava ali Dubai. Omulala Nakazi Juliet ali India yagenda kusomera bya midwife and nursing. Mbatumidde nnyo nga mundaba n'omwana wange Nabwami Olivia ng'oli Japan gye tuli bulungi. Olwekyo ffe twali bakozi nnyo ate singa taata wange teyafa sandisomedde na wano nali nva mu famire engagga nakati n'amataka gakyaliyo. Twasigazayo okukonga eka 30 naye nga taata yagenda okufa nga tuli mu eka 10 n'omusobi. Si bya bulimba. Twali bagagga nakati tukyali obulamu bwe bugagga kasitamba nga nkyalina obulamu era mba mugagga.
omulimu gw'okutunda amatooke ngumazemu emyaka 3 nze nalinga ngendeyo mu balimi era taata bange be yakolanganga nabo nga ndeeta bintu full board ndeeta pepper biringanya carrot nyanya nembisuubuza mu kalere naye nefuna olukindo ku mwana nga asemba nesooka ntuulako awaka naye nalabanga okutula era simalaako ngamba kanti je nga tunde amatooke nfuneko tono nze nava mu lujja olukozi nga ne wetusanga n'abakiga abakolanga mu nnimiro tubeera nabo nga tusheyalinga nga tetweraga ng'abaana b'abagagga kyekimbezezaawo paka nakati tekisobola kubayisa bubi kuba singa saali mukozi sandisobodde bazaala abaana 10 wantu wamu ku guno omulembe abalwala babazaalamu omu kukufunirako ssente akuzaalamu omu entanakera mu kkooti naye nze nabazaala 10 mu musajja ogwo era bonna weebali amagezi abawala mbawa amagezi tozaala mu musajja mwana kwagala mubbako bwalinawo wabula mukwatire wamu ne taata w'abaana olusobola okufuna taata w'abaana nga taye si mukozi naye gwe kimuteekemu nze kati twajja mu nsooba nga nnyonsa omwana ow'okubiri ne tugula poloti obukadde 3 n'ekitundu naye olwaleero myaka nga 25 emabega kati batugula bukadde 7 bwe bagulawo wali we tubeera tetusobola kutundawo twagalawo we tuzaalidde abaana baffe ntalo tujja kuddayo babeere bakozi omusajja akyataleese gwe kikole tonoba lwa kando tonoba lwa sabbuuni nawe kolako kati nze nakola okuva nga ndi wa myaka 10 n'eki kyekyo ekyansobozesa n'okumalako n'obufumbo bwange nze ekya ssente n'obutampa buyambi waka tekinsibya mu igugu naye zimubula omusajja gyalaze naye zimukola ki n'asiiba enjala ku kkubo n'akomawo muli akawunga ke yalesewo n'ovuma buvumi enkyabwe omuga nti ndi lubuto n'akuleka mu muzigo guba gusinga ggwe empisa kyekisinga bw'agenda n'aleeta sente bwalese obutonotono yaniriza bwaniriza enkya bwe zimubula yaniriza naye tovuma togobaganya naye zimubula kati nga ffe abakyala abakozeeko tosobola kutulugunya musajja lwakuba takuwa buyambi kati maama mu mbeera ng'eno kirwadde abantu bangi nnyo baganyukodde amateeka tukaggala bannayuganda obubaka bwempa bannayuganda balina okugondera ekyo pulezidenti waffe kyabasazeewo ng'omukulembeze ng'ali wamu ne basupervisa be kye baba bamuwaddemu amagezi kuba bwe tutaagonde tutuusa okulya enfuufu olwaliro ffe tutunda byakulya naye tukaaba naye nagambye nti abatunda bulangiti n'obuseppi kyabwe babaggala n'abengatto banaalyawa tugondere amateeka embeera etereere obutale baddemu babuggyeko envumbo ffena tuddemu tukole Nanyonga Josephine muwala watwazirwanako omugenzi ataliiko malaalo makanga kefa wabikoko masse muto